Full figure muyina masao bana ekyakoze King Saha kikanti ebyama byonna ebya King Saha tamulekeddeyo lekimu byonna byasizaaye muyajja ssente ezizimba ennyumba n'omuwala gwe yawasa mukwano wasale musale byonna mbiyina masao ate ze ensonga za Suzan Makula ez'okuvaayo n'akawangamula nga we yazaayo ebintu bya X mukwano nazo tezinnaba kuggwa abantu ab'enjawulo bo bakyavaayo kwegamba singa basobola okukola ekintu Suzan Makula ndowooza baali kimukoze olwo obujulizi bwe yakola bwe yawane munaye ne Bayibuli egamba amazima gali kufuula ow'eddembe okiwulidde ekintu ekyo kati munawe osanga Suzan mukazi wattu yakola ki yayogera amazima naye maama obujulizi bufuuse obujulizi nga bwengenda obateerako mu vidiyo obw'enjawulo mu maaso awo naye nga sinaba kubanga mubateerako bannaye bantu bange mwasuze mutya mwasiibye mutya mujje baleke eja leero kansubire muli bulungi bambiga enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpereka like era neesaba mukwano gwe wena ate n'abakusubscribinga wano ku Suubiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo secret munaye nkusanyuse ne King Saha. King Saha tumanyi ye muntu akyasinze okubeera mu ntalo sebo omusajja naye anyumirwa entalo zinaye manyi munaka abakazi be banyumirwa entalo ate ye waba atandise omuntu omuwaana mukwano otamuta kyo tebakulya coin alemerako paka wakusonsonera okuva kagera akasooka paka kabiiri akakola ki paka kabiiri akasemba era ng'ono munaye kyeyakola bebe kulu kikabuka munanga tuze n'omuyimbira ennyimba zimanya zaake zimanya omuwooza w'akatale bannaye kugamba ze ennyimba zaali nnyingi nnyo nnyo zeyakola ki zeyayimbira bebe kulu naye munange twali tuli awo fulufiga muno mweyogezayogeza ate nga tayatula ebyama bya King Saha munange atugambye King Saha ekimwewaza yawasa omwana wa Sale Musale munange yamuzaalamu omwana nti era leba ebintu byonna byolaba King Saha byalina okugeza ng'ennyumba amamotoka biki munange si bibye ebintu byonna bya mwana muwala gwe yawasa kuba munange yamuwasa mu kintu oba yamuwasa kugamba yamujja mu family etudde ate netumanyi tugamba bebe kulu naye aliko saidi zeeyo kugamba aliko mundanda koko ate lwaki King Saha ate okumuwalampa empalampa bwetyo munnaki bibi ate yebadde ku saidi zeeyo era ngenda bateerako ka vidiyo muwire full figure nga naye ayongera obbawo obujulizi munnange bami bulijjo omusajja King Saha ne wawalampa bebe kulu n'amuwalampa so munnanga emabega ayirayo gaadi byate kansoke mbateereko ka vidiyo kadaka King Saha munnaye ebyama byo bizuuse ate male nkongereyo ne Suzan Makula doterunagwa bannange abantu tuwa obujulizi naye mulimu ekintu kyovaayo okuwa obujulizi kino kikufuukira obujulizi ng'ono omukyali yavaayo ku TikTok ntera mulaba ku TikTok yafa n'azuukira simanye yafa 2006 bannange naye obujulizi bwe yabuwa tetumanyi oba butuufu oba si butuufu naye mama nga nabwo bwafuuka obujulizi abaana nga babukozeemu challenge mukama katonda simanyi nakumanya kati ate katulire wa Suzan Makula bunaakolebwamu challenge bo bunaagenda nakumuvuma bunaagenda nakumuvulunga bunaagenda nakikankutandiko ka vidiyo ka King Saha nga boogera ebyama ate male nkongereyo mu maaso n'amawulire amalala yawasa muwala wa Jeno Sale Musale n'amuzaalamu omwana n'ebikwewaza bya Sale Musale ebikwewaza n'obuyimba bwa Sale Musale wanywa enjagayo waya zaavaako va ku bantu kiriza li abu ye yasalawo buli kaseera waabulwa ennyimba ng'alipira bebe kulu ng'ayita abantu nga bawumeremere ng'alipira bebe kulu King Saha wumwe tewali ajja kunenya ekisooka tolina kyoli ebikwewaza bya Sale Musale ebikwewaza n'obuyimba bwa Sale Musale yawasa muwala wa Jeno Sale Musale n'amuzaalamu omwana wanywa enjagayo waya zaavaako va ku bantu kiriza li abu omuntu agenzeko muli abu kitegeeza nti obeera ne something wrong on your mind omuntu yenna kati King Saha nze n'abakumalyako obudde abakuteekamu kamera mbeewuunya omuntu yenna ng'ogenzeko muli abu which is obeera ne something wrong on your brain buba bwatambula oba ng'obwasesetuka enjaga oli ku ddagala kkiriza eddagala kakkana bamanyi notolokayo bw'oba basuubira nti bebe kulu ajja kumalirako obudde tolituuka bebe kulu ne bw'olikola otya tolituuka bebe kulu gwawulira otya omwana nga Butidda ng'avuddeyo n'akulipira anti gye emito gye mwayigiriza enjaga kati Butidda watya ng'akubuukidde gwawulira otya King Saha Butidda ku bebe kulu alien ate w'amaanyi alien wa upcoming naye ate akoleddemu obwa sita alien w'amaanyi mu upcoming bwe Enyimba za wiki za mwezi naye baziwulire ekikulu tibaziwulira zirabwa ate zikwata kuba zigenda mu bantu ne bazikola challenge ne bazikola biki kitegeera kati yata abasinga kalina guni mwabasingirako katogole mwali
tosobola geraganya yali skin afuna shows butidde omulaba kushomeka kati King Saha amabi ayimbye kushomeka talina n'amugula era asigadde kweyimbira n'abayaga banne bamulabe alina balamu basobola okuyimbira bajja omulaba era abanjaga banne abatege bata bajja kumulaba yali muyimbi mulungi fine naye yayiika windows kiriza King Saha ovebe ku bebe kulu togenda kwenkana bebe kulu toli mwenkana toli bera levoze naye gwe wasalawo gamba buli kaseera buli lwogwa watolina luyimba tewali akwogerako buli lwobula bebe kulu ekyana kyagundi nakikuba gundi twabikowa twakowa nonsense music takyali wantalo yimba buli abantu bagala music yimba please genda mu studio recording music naye yotulekani ate wali agenda kuwa attention kuwuliriza okuleka basiru byebyo nga namwe mbyewuliddeko wamafulufiga ng'atuwa wino akwatagana kwani ku King Saha naye ate era akankolekeza ate ewa Suzan Makula bannange eyo eddiini eba nnyingi Katonda alina mungi nnyo naye nze nga bwe ndaba nze waliwo omuntu asookera ku makya n'akunyumiza emboozi ngulaba asobola kyumiza anyumiza emboozi naye ku ngeri gye mulabamu nze n'okumutya by the way Suzan Makula mukazi mukambwe naawe bw'oba oyagala mma nti Makula mukambwe bw'ojja otunulire ku pasita bulungi ayinza n'okubuzaawo wangi obadde ki ng'oyagala kumanya obukambwe bwa Suzan Makula bwe mutunulire bulungi bayinza okubuzaako omuntu oyo bebbi we gezaako kale bano bagamba nti bagala osigula abaami gezaako kubanga amwogereza kale bananga toba obula n'amawulire tegajja kwogerako ne drone kute tebajja giraba tebajja nakumanya bajja kulaba bulabi ng'omuntu yali atandise okusemberera okujjangaawo naye nga takyalabika kubanga obwo obuvuma abulina olwo lwonna kiki yakuuma ki munnange bw'obeera gwe feeza wali teyatuukawo nga yatooba okutuukawo so ate jjukira nti divorce buli okola ekintu olina awantu w'oyise so ate nga olaba ddala awantu w'otuuse w'oyagala wennyini kizibu nnyo okwagala omuntu omulala ayitewo mu mbeera eyo kubanga yinza ogamba ate singa ayita ate nze nansukako ate nange nentandika ate okukaaba so kati okwewala ebingi alina okozesa pawa eyo kuba akyagirina okulaba nti aziyiza buli muntu takkiriza muntu yenna kusemberera mwami nga lwaki ng'olwali luddawa kubanga byali si byangu naye yatooba munnaaye n'akirowoozaako bulowooza nti osemberera musumba bayinza okunoonya ne gye wayitira ne gye walaga nimwe abatira nnyo okweyogeza maama munoonya n'amawulire nga temuna gye mugajja kubanga ne bwaba nga ategedde nti divorce wagafunye awo oba otuuse okufunamu ate oba okyawa yavuwadde kyogamba omwami amukuuma nnyo amukuuma nnyo anti obimanyi ekintu obanga wakifuna mu ngeri etali ntuufu era oba olina okumanya nti kati nange kino ekintu kyendiko ye lowooza tabimanyi naye abimanyi naye talina kyakola kubanga ye musanyufu nga ye ddamu kano Makula ekintu yakifuna atya kati bw'obeera gwe tokimanyi ku nsi kuno ffenna twagala ofumbirwa by the way abakyala oba twagala okubeera obulungi naye waliwo ekintu kyotunula nga omuntu akola ekintu ekyo aba alina omutima ate nga mugumu nnyo kale ku kyokubeera omukyala kibeeraawo naye ate ku kyokuba n'otuuka n'okugamba nti anze saagala kumanya kuba kati amaanyi laavu gy'ayina eri omwami n'omwami laavu gy'ayina gy'ali Makula tasobola kwogerako kigambo kimu n'agamba kisikatu omwami ka communicating n'abaana be kabaweebe enteekateeka omwami n'agaana kitegeeza omwami atya omukyala omunyiiza bino byakola omwami naye abiraba kati nga lwaki tabiraba kati yolowooza nti ye omwami kati gwe woogumira ng'oli musajja n'ogamba kandike buli kimu kyonna kankiwanike naye nsigaze omuntu omubulamu kintu ekyo kiki takyakuzannya omwana alina pawa omwana yagamba nti olina ekipawa oyo Makula alina ekipawa kyoba omanya yamunyweza bw'ati okusanga ng'omusaalimbirako